Omulabi wa Next Edition TV nkwanirizaako Munnayuganda yonna gy'oli gy'osinza bakogera mu maaso n'okubanga ate otulengerera mu mawanga ag'enjawulo nga China, South Korea, Saudi Arabia, Yemen, Iraq, Kuwait, Dubai, Italy, Turkey n'amawanga amalala gonna. Mukola kyabbi nnyo okubanga mugeze mu maaso n'okuba mutwekumiddeko. Mu ggwanga erya Uganda Kyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Asembawule, Kalungu, Masindi, Fort Potro, Kasanda, Ed Juman Pakwa, Kirira, Soloti, Mukono n'ebitundu ebirala byonna nga n'emikwano gyange abawangalire mu bende sibeerabidde. Mwebale kubanga mugeze mu maaso n'okubanga mwekumidde ku Next Edition TV. Gwendi naye ku kamera olunaku olwaleero si mulala nga bulijjo bamuyita Marvin Paul yageze maaso n'okubanga akwasaganya ensonga tukwereza sizira mu kibuga Kampala ekikulemberwa omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago eggwanga Uganda likulemberwa President munnamagye yaganyuka Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa sitantebe nzire mu kyalo ndyeki byonna amannya nga bimuga kyokka President waffe ati waliwo abafa abagande akasajja kano ye ate ndibulaye n'agamba ati obusajja si mweteefuteefu mu abalowooza okuta entebe yabagambye yabadde jjo ezitimu erwakitula yagambye nti si ayagala ennyo okubeera mu bwa pulezidenti naye bannayuganda mwe mumusaba bamavini lwabalowooza mulengamu ate nasese neŋŋamba naye taata w'ekitiibwa tusiima taata kale ffe twagala obeereko weebala emirimu gy'otuusaako engalo naye ku nteze nalabye ezo taata nange bw'ompaayo ebitenga bibiri ne nfuuka nga badijje Michael weewaawo ate bw'abawa aba big eye ndaba beegiriisa simanyi naye yonna gye kiri katweyongereyo. Ensonga nnyingi ezibadde mu ggwanga zotasande kubanga ate munange onyumirizibwa njagadde tusobole okubanga tuzitematemamu kompolampola wabala ng'emu ku nsonga esinza okukwata akati y'ensonga ya DNA. We twogerera munnayuganda gwawuliriza nga ne palamenti y'eggwanga Uganda ensonga ya DNA yamaze dde okubanga eyingira mu palamenti. Jjukira munnayuganda bwe twogera ku kigambo DNA oyinza obutakitegeera bulungi nnyo wabula DNA y'enkola ey'okukebezaamuko omuntu endagabutonde. Tetujja kubiyita bwana oba mwana omuntu oba oli muntu mukulu oba oli mwana muto endagabutonde jinzi zo zigwawa meya nze nkuzaala Mavini yakuzaala. Kino nno bwe kituukidde olunaku olw'emu Uganda ng'ojja ne weesanga nti abakyala bangi wano mu ggwanga erya Uganda abadde basanze akaseera akazibu n'abaami baabwe. Ku ssaawa esembayo omusajja tayagala kulabirira mwana, omusajja abuusabuusa omwana nga DNA okugisongamu bwe pa ng'etandikira mitwalo 5+ olwono nga bakusaasidde nga bamu ogenda okunsa nga DNA ogispendingidde mu kumpi millions 2.5 ku just kukebera ndagabutonde ya muntu oba ya mwana wo singa oba mubuusiza. Kino ekiri mu kutraining ekiri mu kutambula kyekyengeri ey'okuleetawo enkola eno ebeere ya buwaze oba ebeere kwegamba eri cheap nga ya wansinsiko nti nga n'omuntu wa wansi omuntu ali mu mbeera eza bulijjo asobola okwetuusaako enkola eno eya DNA testing. Abasajja bangi babadde ojja ne wesanga nti baweerera abaana ng'omwana amala okumuweerera ng'atuuka ku yunivasite nga bakamutema nti omwana siggwa muzaala. Mwalaba ku bifaananyi by'omwami omu emabega kaawo eyagenda mu maaso ku akole DNA test musajja mukulu bambi omwana ne bikeera ku makyane nga biraga nti si wuwe era okuva koora abaamulabako omukulu ono nga bwe mbiraba ebifaananyi ku screen awo n'otuukira olunaku olwaliro omwami oyo yali omunene amazima ge nnyininyini nga yeesalidde ddala ensonga eva ku ki ya DNA. Kitegeeza ki nti okukola gye twandise DNA testing si kyekintu ekyangu nti kyekintu ekikutusumbuwa for your lifetime mpaka w'olifiira. Reason being nti guli musaayi gw'okuloomanyi. Abasajja bangi babadde bafiira mu nkola gye twandise ya single father nosanga omukazi yagenda ku kyeyamusuulidde omwana abonyeebonye naye ku ssaawa esembayo oli n'akamudanaga nti wayi Marvin weebale kulabirira naye omwana si buwo. Kati bwe kituuka bano bakasagga baffe baaningito nabasiiba mu zifirudi eno ali mu kuba kamera eno omuyaye bakekkeza nnyago kyokka omukyala tayagala kuva mu maka akanyamuga nti akaami kange nkaagala kafaayo. Kakati musajja wattu akanya kukuliriza lubuto lutali lulwe akanya kukekkeza nnyago bw'akuba emmundu tu misana kiro kumbe emmundu gy'ali mu kukuba waliwo omukulu eyamusooseeyo wa booda gwe yaweereza ebintu loni bwe yamugenda nti owaye twalayo enkoko y'okugundi ye yasoose kwegabula. Kakati ebintu ebyo bizze bibalukawo mu ngeri y'okumenyawo y'okugenda nga tukendeezaako enkola eno kyekyasaliddwawo
nti DNA wabula nga sinaba kugenda wana njaga kusooka kukulaga ebimu ku birungi ebiri mu DNA olwo mu katundu kaffe akanaabeera akokubiri nja kutemera nkulage the disadvantages of doing a DNA test. What could be the repercussions, mostly the negative ones? You get my point? The negative ones. Nti nazo gye ziri nakuba buli kintu wano mu Uganda kina disadvantage and advantage, and not only in Uganda but all over the world. Buli kintu kiba n'enkola ennungi n'embi. Kati tuli ku nkola ennungi. How DNA gyegenda okutereezaamu amaka, obwesimbu, amazima n'obwenkanya gagenda kweyongera mu maka, kubanga oli agenda kuba akimanyi nti bwe nsalawo okukola obwenzi nina kukkiriza nve mu maka ga musajja ono. Otherwise ekinaava mu kukola buno obwenzi nyinza obutakyagala, because banaamala okunfunyisa olubuto kati nga ntagala ng'ate munnange bano bammeeri abatatereera wano ewaffe, leero ali wa Marvin, leero ali wa Good, onoogenda okuwunzika nga olubuto atandika kutagala lwani. Kaakati kino kitegeeza nti bw'anaasalawo nti owaayi nsazeewo kwagala kasagga wange n'omutima gumu, agenda kuba amwagalidde ddala era nga yeewala ekitonde ekirala okumwebakako oba okuddamu okumukozesa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe tudda ku nsonga gye twandiise ey'obulwadde bwa mukenenya, nabwo bugenda kukendeera. Abantu babadde bakola ensobi ne bawunzika nga bafuniddeyo n'obulwadde mu bwenzi. Kino eky'obwenzi kiri kitya? Leka kikomeeri. Leka kikomeeri. Nti omuntu omala okuyingira mu maka g'omusajja nti mmeeya nze nkutadde nansa naawange nti twekose ettooke aya baasi ekamukamu ganda nkuwulidde oli simanya ku gundi ne ku Ham shopping mall obadde okolayo ki nti dadi mbadde ngenze kugula ngoye nti ndagaako kwegamba nga toyinaamu wano keekuusa kulowooza nti alabika badde bava mutikkula ttafaali oba kumwokya masiro. Bigambo bingi, kumwokya masiro, kumutikkula ttafaali, kumubala mpapula n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Ekyo kigenda kubeera kiri sorted out. Ensonga endala ya DNA gyegenda okusootinga obuvunaanyizibwa. Omusajja abeere kimu ng'amanyi nti DNA test yavaayo n'ekakasa nti omwana wuwo, era ng'omukyala okuva wano ogenda mu kkooti okugulako omusango ntolabirira bujje lyo nga ne pepa waakaziraga nti DNA test yakolebwa n'ekakasiza ddala nti abaana be wazaale mu bende mmeeya tobalabirira. Ekyekiraga nti bange empapula ziizino oba ntegerekese bulungi bavi. Kino nno kigenda kwongera okumalawo obusambattuko mu maka n'ensonga ezeefaanako. Kati bano abasajja abawooza sperm donors kuteekeza nnyago kuteeka wano noteeka wano noteeka. Kino nno kiweddewo nti ku luno bw'oba togamba nti omwana tomulabirira kuba tomwekakasa, DNA bakugambye badde ku mitwalo 5 katugiteeke ku mitwalo 5 nagyo ginaakubula. Okusinza ku palamenti nno kati ekiri mu palamenti bano bagamba abantu abamu n'ababaka ba palamenti bagamba kasire tusaba DNA nga batugamba omuntu bwabeera ne mama kit nti nga bogamba mu ssente zisalibwa mu private hospitals n'aga gavumenti omwana oliba okutonya ku nsi bwe pa DNA test erume. Kakati wuliriza bakusale oba wakulongoosezza okyali mu kunyiga okyali ku kyenda bakakumuteme nti omwana gozadde abadde aleese kiro y'ebyenda siwwe tyowaye oli ludda wa nti endi wano ebivudde mu DNA ate omwana wuwo ebyendo bigabire banneyiba ate oba binaatuuka ebyenda biba bigabira banneyiba oba embwa ne zeegazaaki. Kakati kino kye kigenda okuba nga ate kinaazaawo embeera y'okukola ki ey'okubuusabuusa. Ekyokubiri, okusekiwalinga kye twandiise properties zo financial, ebyobugagga by'okubeera nga biri ku safe side. Omanye nti ababitutte si balala musaayi gwange. Teri kintu kibi ku nsi kuno mu gye bujja ne gye budda okumanya nti emaali yo gy'otewaanidde wano ku KBS n'osondasonda Marvin laputopu yo omwana agitutte mulala. Omwana laputopu omulala agitwala nkutidde yagitutte dda ate kusaaga. Kakati omanye nti akaseera kange nga bwenkasonze agitutte ye mwana wange omutuufu genkola ki gwenzaala. Kino kijja kgenda mu maaso n'okuba nga kyongera okunyweza ebyobugagga by'omuntu. N'ekyokubiri kye kigenda okwongera okutaasaamu okutambula okumanya ennono yo envuvo n'obuddo. Omuntu atambula mu nsi muno
omanye nti kitaawe yakwegaana takulabirira naye nga waakiri omanyi gye twandiyise origin ti ndi musajja Muganda nzaalibwa Kasirye ndi musajja Munyarwanda nzaalibwa Gashumba ekyo kitegerekeke nti owaayi nva mu lunyiriri bweruti ne mu ggwanga bweriti nga kitaawo toliiko kubuusabuusa gwobadde okimanyi nti wano mutabadde akwefaananyiriza omanyize be banfaanaganya gwokimanyi nti wale yagamba nti meeyo ofaanana Joe Biden ne mugamba yii Joe Biden namufaanana nti kwegamba omuntu najja nakufaananya omuntu noga nti Joe Biden namufaanana nti noga nti kakati so ku mulundi guno tugenda kujjira ddala kibagamba nti ekifaananyi si Luganda bwe manfaanana Joe Biden kugundi wano ku Emmengo nkolako ki tusandibadde mu America ebyo byonna bigenda kuba byongera okunaabuukawo n'okutereeza system ebintu okuba nga bitambula subscribinga sharinga commentinga tambuza enjiri eno otegeere nti ensonga ya DNA efuuse ensonga ya DNA tukyalinza okulaba parliament kyegenda okusalawo but otherwise ababooda mubadde mutufuukidde akayinja mu ngatto omuntu akuweereza bintu bye kumutwalira waka osooka ate munnange kunyweza birala bibataakugisa eki lero bwe kituuka ku badongo baffe bano bannyimba nkola kiro aye ne gujja bagira bwe kituuka ku bano ba TV present oli ku program oli abala ku TV kwa tuninga akolera saawa emwe emalirawo mwana wa maame okumutereeza ogenda okunzika ng'otandika kukuliriza lubuto otali lulwo omwana ng'azaala okututega olubobbo in culture oli mwanyamba omwana wange yakufaanana baatugamba nti kati abakyala amanyira okutega olubobbo bw'amala okutega olubobbo mu omwana akufaanana ayaya mwana yamalayo omuyaayi kumbe omwana si wuwo ekimu ku kigenda okujjawo byonna ye DNA akasembo nga naatera okumaliriza DNA yogezezza abakyala obwama n'abaami naye wano wenjagala owulirize point mu result si zonna ezaakavaayo n'ebifaananyi nga bw'obiraba abantu abakozesezzaako ku nkola ya DNA tewali mukyala DNA gwe yavuddeyo kwegamba newandula omwana we nemugamba nti wa Maaka bwe mala okumuwa nti DNA ya Maaka omukazi neyewakana mbuseebakangako naye oba waliwo atakategedde nti mbadde neetaagayo omukazi eyemulugunya agambe DNA egabye omwana wange ewa mmeeya naye ndayira amazima ga Katonda mugutamanyiiko na kintu na mpale yange bwefaanana naye mu byonna sinnafuna omukazi yemulugunya ku nsonga eyo meaning that nti DNA eno eri somehow related oba eri somehow 100% correct olw'okuba nti tetunnafunayo omukazi agamba nti erimbye talabangako wadde tankwatangako na ku bbeere wabula gyetera okugaba omwana kitegeeza nti omusajja yaba yeebakako n'omukyalo oyo ekyongera okutukakasa n'okutumatiza nti DNA eno yandiba entuufu so mu bufunze nkugamba ekigambo kimu nti okusinza ku kigenda singa palamenti eteeka lino limala okuyita kitegeeza ogendanga okuva mu ddwaliro ng'otegedde nti omwana wange ebyenda kambigule nga mbigulira nakawere nti omwana wange ntandise okulaba okusattira mu ddwaliro basaba musooke mulindeko ate mulowooza naasukka wano nze Frank Kasirye KMC Meya subscribing nga sharinga ekitundu ekiddako tugenda kulaba ebibi ebiri mu DNA